akwatireko naye ng'ate ne bwakubidde taata w'omwana newandiga nti kale ayogere naye bulungi obamugaye mukwano sirinaawo kasente mukwano ate nga si bwe kiri ng'ate agenda kwongera pain ku pain okitegeera n'omusanga atudde awo akaaba naye ng'oluusi takaaba lwa mwana mbeera gy'alimu mu ddwaliro ng'akaaba lwa bigambo bimugambiddwa musajja ku ssimu n'abikugamba n'obiwuliriza kuba nze nali nagaana okuyingira mu nsonga zaabwe ng'abaagalana bombi mikwano gyange bw'obanga oli manager wa muyimbi nga wasoma n'amawulire one of the primary roles of a manager is to protect your brand. Singa abadde teyasoma mawulire n'andigamba ebirala, these people that fall into things. And when they praise you for having a big mouth, please don't mouth the diarrhea. To be a manager of an artist, ekintu ekyo okuvayo obulungi, that's responsibility of a manager. You have to bond like brothers and sisters. In most cases, Mwina banga ba Luganda, kalika na banga Ganda. Aha. Tofuse chito chiso kya mbuzi. Nedda si kiso kya mbuzi. Mukazi wammwe yasooka okukola video n'ayoteeka ebintu byonna mu video. Manager najja n'agattirizako bugatiriza ng'alaga nti otandise bulungi sayimo. Olaba ono abadde yabisirikira abyogedde naye kangatteko. Otandise bulungi. Besides bino ebyagundi ebya amawulire, I also write scripts. Nkola n'obulango. And I've been some good big projects here wano mu Bulango ne company ye MTN when it comes to adverts. Kati tukola scripts ezo ne tuzidesigninga bakugambi n'okugamba nti n'omuyimbi asobola participating mu script. It is okay. Omuyimbi bwe yakola n'akugamba this is the best on a life experience y'obulamu. True story. True experience. Erudda n'akugamba nti tomanyi nti mu script twongeramu to bring out the message. Tokimanyi nti we tuba tulimu action wali nga tuvudde ku script twongeramu to bring out the message. Towandiika nga bintu bwebiri oyongeramu ko okusobola okufiitinga to bring out the message. Okitegeera? To bring out the message. The idea might have originated. Okay, it is true. The idea originated from a true story. Naye nkugambe wali twongeramu okujjayo message. Now, watyanga at the end of the day, you know musicians make stunts. What if this is a stunt to promote the song? Kitegeeza ne manager abagimwali. But whose name are you spoiling? Dictator Amirl. If you want to classify us into tukuba abakazi? Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kale kusema official najo sinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gyowangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Kale yongera okunyiga subscription button ate videos nezongera okubanga ate zituuka awo woozaagala zibeere. Kale banaffe abalumutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola okubanga ate wefuna proti ng'ate erina n'ekyapa
bali awo nansana 225 n'osobola okusalawo n'ogamba nti mulimu bibiroto byange byenjagala okukola njagala mmeyo ne kaproti kakati woba onaakikola weetaaga abantu nga beesimbu one time tanyonyi byemboozi eno nali ninako wakyamaana mugwe nali ngenzeeko nga nina ebintu byange byenjagala okumaliriza nendaba omuvubuka nga muto nnyo ku nze nga ne kamusinga emyaka nga 7 ku 10 nga badde yaguze kaproti ke naye nga bamubbye ekyajja mu bwongo bwange nti omuvubuka nayinza obutaddamu kwagala kugula proti mu bulamu bwe bwonna lwaki nti yamuguza proti yamubba so kakati ne bw'oyagala okugula fe okulaba ng'odiringa n'abantu abalungi kijja kukuyambako ate obutatta spirit yetu n'abantu abakulu tuli mu kubonaabona nabo tubagamba nti gula proti naye tayagala kukkiriza kyokka akuze n'abaana abalina so yensonga lwaki nkuleetera Almutawa Enterprises Limited nekutegeeza nti abo balungi bw'oba weesiga bajja kuggyayo ekirooto kyo. Right now app eyo eri ku App Store ne iOS. Abakozesa enkola ya boda boda, abakozesa emmotoka eza buyonjo naye nga za kupangisa, ziyinza okuba ez'emigugu, ziyinza okuba ez'abantu. Osobola okugenda ku app eyo n'osobola okubeera nga ate odalinga boda boda n'etuukirawo no odalinga emmotoka ey'obuyonjo n'ejja n'ekutwala wonna w'ogenda. Kati naawe wa boda yonna gy'oli osobola okuba nga kati saa zino weegatta ku Ride Now osobola okubeera nga ate weekolera ssente. Olwetiza ffe nnungi nnyo kubanga twagala ofune mu mulimu guno ogwa boda osobola okubaamu akasente k'okola ki k'ogifunamu. So genda ku App Store oba ku iOS obeere nga ate odownloadinga app eno ate osobola okubeera nga ate otambula bulungi ng'oli n'enkola eno eyaffe eya Right Now egenda mu maaso okubeera nga ate etambula mu kaseera kano. Banaffe balemufai batambuza ssente bazijja mu ggwanga erya Canada, bazijja mu ggwanga erya Bungereza, bazijja ne mu ggwanga erya USA. Bw'oba osindika ssente ezo ng'ozisindika Uganda, kozesa enkola eno eya Lemufai. Lemufai exchange zaabwe ziri wansi ate nga basindikira bwereere. Kati ate gwe agenda okozesa enkola eno omulundi ogusookera ddala nsaba okozesa koodi ya SAYMO, SAYMORE. Bw'onaagikozesa ffe n'aba Lemufai tugenda kuwa $30 ku ssente z'ogenda okuba ng'osindika. Kale genda maaso eri nga tobikozesa. Weetuli nno wano okwongera okugamba ebigambo tubinyumye bisobola okuba nga bituuka gye birina okuba nga ate bituuka. Week ewedde twalina emboozi ya Chosen Becky ne Dictator Amirl. Netubaleetera manijano n'abaako byayogera. Ebyayongera okusima emboozi eno gituusa kati weekola ki weeri. Ebadde kkakkanye nekiyinza okuba nga mu mawulire mwevudde naye nga mu mitima gy'abantu ekyakola ki ekyalimu. Dictator Amirl yavaayo ku lunaku lwali luneza lwa mukaaga n'afulumya vidiyo naddala nga respondinga ku manager byayogedde n'ebirala byagenda mu maaso nga bifuluma. Bandi awo omukulu ono ati yampanga update, sima gwe wampanga update ku gundi ku bintu bya mukyalo nomimbi yani sirimu entertainment nnyo. Waliwo obeera ng'ofuna info okuva mu bantu akati olugayi we mubende eyo yampanga info y'omusango gwani Nambiru Irene balina ku gundi zaabwe eyo. He used to send me updates nagamba sema tubadde mu kooti tubadde naye muganda wange ono tuli mu mulimu gwe gumu gwa mawulire nanneyanjula n'abakubya ngamba ne mugamba ebintu ebyo ngamba obiraba binyuma nnyo nga gwabyogedde kuba bwe naabyogera ezo zonna sayidi zange sayidi emu ejja kuŋŋamba sayima olaba kyotandisa okukola onvuddemu oba okitegeera akandi ngamba nja mmuleeta wano tugambe ebigambo ogamba otya gyendi nsanyuse nnyo okubeera wano ku Saymo official. Amina nange nsanyuse okukula ebiseera ebisinga nze abadde awo mu ntebe yo ebuuza naye kati leero nze ali wano ndowooza nze gwe ogenda okubuuza. It's a bit challenging okumanyira okubuuza nti omune bakutwala mu interview oyimu oyagala okwesetingira ebibuuzo ogenda byesetingira mukulu Sebo. Nedda Sebo. Amina. Ogamba otya ono Bwiino mugamba mutya? Ono Bwiino gyali atambula emirimu mpola mpola naye tugezaako byonna bitambula. Omaye woolaba eŋŋambo zibeerawo baatugamba olupapula lwa Pastor Bujingo. Papa la Pastor Bujingo akati bwana Saymo
siri mwogezi wa ono Bwiino. Sinze mwogezi wa company kati siyinza kwogera company naye ng'oggyeko ebyeyo ng'omuntu nange nina media company yaffe gye twayiya mpola mpola ne mukwano gwange omu bagitadde Kamos Media Services era naffe tulina YouTube n'amawulire ga online tukwata emikolo videography script documentaries n'ebintu ebirala bingi naye si kye kyatuleese olunaku lwaleero. So olunaku olwaleero ozze wano ozze ku side ya dictator Amirl mu kiti kya family. Mu kiti kya family dictator omuyita otya? Mu kiti kya family maama wange jjajja musajja azaala abaana bataano. Mu kuzaala abaana bataano mu kyalo omu omusajja omu yazaala abaana bataano mu kyalo atya omu bampeta. Era jjajja yakamala okutufaako emyaka 2 egiyise nga bwakamala ojjaguza emyaka obaana mu bufumbo something like that. So baali bakuumaganya nga mukama abawadde zadde lya abaana bataano maama wange ye second last born. Naye mukulu waabwe bonna yazaala Amirl mukyala. Tegeza maama wo ne maama wa Amirl baluganda. Baluganda maama y'omu ne taata y'omu. Taata y'omu. Tegeza nti gwe ne Amirl muba baluganda. Kituufu nnyo. Mu Luganda abaani abakizibwe. Ekizibwe. Mu Luzungu yaani. Kazini ndowooza. Kazini aba mukazi oba bikola byonna. Ndowooza aba cousin something like that. Yes. Balowooza nti tulina buli kimu kimanya. Buli kimu tulina kimanya. Akwakale lolo Luzungu oba olina kimanya. Bataba cousin ayina kuba nephew one of the two. Cousin family name that was found in USA, UK, Canada. Leka mo cousin meaning. Cousin meaning. Tukikoleko nakyo kiveewo bannaayi. Okay. A child of one's uncle or aunt. Ate uncle ne aunt baba bategeeza nkyekyo. Tubadde ku kikimu. Kyekyo. So awo Oluganda we luva bwe lukoma. Yesebo. So now najja nenkola emboozi ya manager. Mu byeyogera ekisooka kubikule kubyozokkola kubyozokwogerako kubyozokkolako okwogerako ozze kusambajja be yayogera ozze kukola kikubanga ye manager Bwiino yamutuwa. Bwiino gwe yatuwa mulimu okubba ssente za promotion. Manager Bwiino gwe yatuwa mulimu okulemerera okugula amata ag'Enkumi 2. Manager Bwiino gwe yatuwa mulimu okuwalampa ekikomera. Manager Bwiino gwe yatuwa mulimu okukuba omukazi. Manager yatuwa Bwiino, manager tusoosotola Bwiino. Essaawa zino ggwe. Where is your concern? Our concern? What is our means? Tuba tutandikira? Family. Because bino ebintu twali avoidinga. You know omuntu wakula omulekera obulamu bwe. N'abuddukanyanga bwakola ki? Bayagala. Nobody has a monopoly on someone's life. Naye tugenza okulaba kisusse. It has gone overboard. Saimo we bakutenda okudduka. Toyita wammwe. You know you have your limits. Kati our stand was oli mwami na mukyala. Okay. Ebyamami n'omukyala tobiyingiramu. Gye beekwanira waliyo. Gye beetaganira waliyo. Gye beesaliddemu abaana obaddeyo. Let them fight their own battles. Balwane bebamanyi. Naye at the end of the day ono Amirl mwana waffe. Muganda waffe. Tusinkaneyo ku nkiiko ez'ekika mu kufiirwa mu mikolo egy'amasanyu
ajja. At the end of the day tuyinza mugamba nti agenda aboneebone yekka. Okitegeera yadde bintu byabwe. Ne tuyinza muleka agenda aboneebone bonyi nti yadde bintu byabwe. So that's how we come in. That's how we get concerned of our boy, of our brother. Where are your concerns? Our concerns. Manager. Omanyi Mr. Chayino Ruyimba. I didn't know him. And I hear yali akoledde, according to what he said, yali akozeko mbukedde. Ne yaliko munamawulire. Wamawulire ne kati Sebo. Wamawulire. You know, ate kati kinkoze bulungi. There is a difference of going to school and school passing through you. Nchiddemu tokitegedde? Nchiddemu? Going to school. To school. And school going through you. School going through you. Through you. Omanyi waliwo abaana bye twasomeranga nga bazadde abamu bagamba omwana agenda ku ssomero. Kati nga yo omwana agenda ku ssomero for the sake. Abazadde bamugambye oli mu myaka gisoma. Go to school. So yaba yagenda for the sake of going to school. Naye omwana gwe bagambye nti mwana affe genda osome mu kusoma yeri future yo. Oyo alina a school has to go through him or her. Toyina kukoma kugenda kusoma n'essomero lirina okuyitamu. Be babaana batikkira wano amawulire ne bamala okumutikira najja n'atubonyaabonya nga he cannot even introduce a story n'akubuuza nga alina first class degree nga tasobola to introduce even a story. I'm very perturbed. Bw'obanga oli manager wa muyimbi nga wasoma n'amawulire, one of the primary roles of a manager is to protect your brand. Singa abadde teyasoma mawulire n'andigamba ebirala, these people that fall into things. And when they praise you for having a big mouth, please don't mouth diarrhea. Baako ne wookoma. Yes. When they praise you for having a big mouth, don't mouth diarrhea. Yes. Baako ne wookoma. Baako ne wookoma. Don't go so deep. Fine. By the way, let me tell you. Simon was okimanyi. To be a manager of an artist, ekintu ekyo okuvayo obulungi, that responsibility of a manager. You have to bond like brothers and sisters. In most cases. So, this one, manager, yegonya. Eri mazzi. Ekugambye mu nnyanja eyo waliyo shark. Kati ogenda weesibye bbiri. Kati okusinziira ku bigambo bya manager, bali baakoze eki? Bayawukanye. Naye ate eggonya bwe yagala etugambe n'ebifa mu mwezi, nti mu nnyanja omwo mulimu omwezi tetusobola bikkiriza. Oba nfuna bulungi? Kufuna. Mu nnyanja temusobola kubaamu mwezi. So we cannot tantamount to that lie. That's why I've told you when they praise you for having a big mouth, don't mouth diarrhea. Baako ne wookoma. Yes, ate omale bye wasomye should reflect in your works. Because katugata bibiri. You cannot talk like a layman. A journalist? You talk like a layman? No. Tekisoboka ekyo. Wayina okubeerawo eri eraga structure professionalism. Tikino nakisoma. Besides nti, because ffenna we are driven by passion. Naffe ebya music ebyo tubimanyi. In fact, yadde enkola political studies naye ekintu kyensinga okumanya bibiri. Politics wa Uganda ono, ne music industry wa Uganda ono. Mumanyi, tombuuza bya mizannyo. Era ng'oyagala neebake, gweyogera ebyemizannyo. Tobitegeera. Sibitegeera. Nze mpagira manyu tombuuza basambi. Sikuwaayo yadde n'ogwo. Naye nze mpagira ani? Kwe sivaawo awo. Oba baatukubye, oba baakoze eki, mpagira ki?
naye abasambizi bakola ki sibamanyi so n'olw'ensonga eyo ebya sports sobola byogerako ne entertainment industry ne politics wa Uganda mbitegeera bulungi nnyo so we had decided to keep quiet not to chop our noses as family people in matters that don't concern us naye waliwo omuntu gw'olaba nga asusse manager ku lost his line ate ne Mr. Kisemakula alina oluyimba nti oba musajja oba wala musajja sajja ayogera ebyo muntu yo oba kikazi nnyo you spill secrets of your musician kachesa kinyalo okutegeera gwe ekikuluma sige mazima manager amanji ge yatuwa gwe ekikuluma manager akwogera mazima manager nakugambye yeggoonya eri mu nnyanja egezaako tugamba nti ne mu nnyanja waliyo omwezi tofuuse kiiso kya mbuzi nedda si kiiso kya mbuzi mukazi wammwe yasooka okukola video n'ateeka ebintu byonna mu video manager najja n'agattirizako bugattiriza ng'alaga nti otandise bulungi Simon olaba ono abadde yabisirikira abyogedde naye kangatteko otandise bulungi besides bino ebyagundi ebya amawulire I also write scripts nkola n'obulango and I've been some good big projects here wano mu Bulango ne company ye MTN eyo when it comes to adverts kati tukola scripts ezo ne tuzidesigninga nakugambye n'okugamba nti n'omuyimbi asobola participating mu script it is okay omuyimbi bwe yakola n'akugamba this is the best on a life experience y'obulamu true experience erudda n'akugamba nti tomanyi nti mu script twongeramu to bring out the message tokimanyi nti we tuba tuli mu action wali nga tuvudde ku script twongeramu to bring out the message towandiika nga bintu webiri oyongeramuko okusobola okufiitinga to bring out the message okitegeera to bring out the message the idea might have originated okay it is true the idea originated from a true story naye nkugambye wali twongeramu okujjayo message kati bwabanga ekyokuba kwongeramu to bring out the message bwe kibanga ekyokuba kwongeramu to bring out the message no tokimanyi nti mu script twongeramu to bring out the message ekyomala okikkiriza kati omuyimbi yakugambye luno lulimba lwenkoze it is based on true story it is up to you to judge leka ono alaba video agambe kituufu omukazi omusajja abadde amukuba omulabi ye yeesalirewo because y'omuyimbi akulesaawo mu bbanga okitegeera y'omulabi akulesewa mu bbanga eyakoze video akulese mu bbanga akugambe nagibeesinze ku true story naye takugambe nti omusajja abadde ankuba so it is upon you gwalabe video at the end of the day okukola judgment yo tidera kituufu omuyimbi ono babadde bakola ki bamukuba otegeera ekintu ekyo kiyinza kukugamba so not the manager coming out because now yayingira mu nsonga z'abafumbo okitegeera yayingira mu nsonga zaki z'abafumbo now watyanga at the end of the day you know musicians make stunts what if this is a stunt to promote the song but whose name are you spoiling Dictator Amirl you want to classify us into tukuba abakazi mu bigambo wani gye byangamba yagamba yakubira family chosen Becky bakubira mama wa Dictator Amirl nga bakomplaininga ku Amirl okuba ng'omuki mama n'agamba oyo mumulaba tetulina kyamukolera ne taata we yali mukubi akati ebyo twogerako nti bibadde miri mu mutima gwa muyimbi nga awulira afa awulira ayagala kwabika
mwe kati saa zino ovudde olijja kubuuza nti ebyo naali obiwuliddeko bwali obiwuliddeko wakola ki ebiseera ebyo oba tolina kye wakolawo ki ekikuleeta okutaasa erinnya wayinza okwagala okutaasa erinnya omuntu n'afa kakati omanyi wetuviiriddeyo salimu simanyi oba wasomye comments eziri ku interview ya manager eyo mulimu ennungi n'embi mulimu ennungi n'embi nga namu bagamba bizinensi ze tebagenda gendayo story ya Amirl collided ne story y'omukazi ono ow'ekiteezi oba wamuwuliddeko gwe baali balanga ne mawulire nti yabula nga bbawa abadde amutulugunya oba omukazi yenna atukunda okitegeera when they collided gwagamba nti yagwa eddalu yes they collided they came almost at the same time tulina kyoze ne Becky alekanga yali akubwa tubeeko n'omuntu wa bulijjo omusajja alabikanga gwabadde omukazi nga omulabya ddala ali musole state nga bw'omutunulako nti n'omusajja atuuka n'omuclassifyinga nti ki so when they connect these things waliwo kati enjogera yaze nazist the man is a nazist bali ku dictator oba Amirl one of the names anti kati ekigambo ekitambula men are nazists nga bategeeza kikula omulabikula obulungi lwatulaba anti bannazi bali aba Adolf Hitler omanye ebikula byabwe bye baakola batujju batugombozi biki mena ki ate olina akugamba oli akugambira dictator obadde omusuubiramu those are some of the comments so olinga agamba now this fella has been kutulugunya awamuyimbi leka naffe business setuzite Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okitegeera kakati oyogedde nga sinajja kumala nzira yaawo ku nsonga eri gy'ogambye nti mwamanyako ne mukolawo ki. Mama wa Amirl talimu mu ggwanga. Ndowooza it is coming to 15, between 10 to 15 years. Tali mu ggwanga. Era lumu ne Chosen Becky yamupostingako nga amuwishinga birthday. The lady is not in the country. Kati gwe musuubira okuba nga ali well versed n'ebintu bya Chosen Becky. Family si yalimu yekka. Okyogedde bulungi. Omuyimbi bw'ajja akola ki? Bw'ajja okukyala ku ludda lw'omwami akola ki? Tava mu mmotoka. Omuwala? Yes. Gozza okukyayira famire y'omulenzi. Tovudde mu mmotoka oyagala bajje bakulabire mu mmotoka. Chosen Becky bw'ajja ku bukoddomi. Yes. Bwa bukoddomi ku busezaala. Ku busezaala. Tafuluma mmotoka. Gwe tovudde mu mmotoka. Jjajja musajja yafa yava mu mmotoka baŋŋamba mbu yaliwo. Omuyimbi genda omubuuzeeko. Kati nze omusajja wa Prime Minister gwe bakubira essimu n'akugamba nkwegayidde jangu mu ddakiika 2. Ng'ongamba tugende tukulabe mu mmotoka mw'oli. Jjajja abakadde beesitule bo bave nga bwe bali ewaka bajje nga mu mmotoka yo. Kati nawe otandise okukola accusation ezijja ofaanagana n'eza manager. Oba bw'otugamba nti Chosen Becky ewaabe w'omusajja bwe bafuna ebizibu atajjanga kuba kitegeeza ajjanga celeb. Amirl, I will not send omwana abadde tajja.
because mu Christmas holiday towards Christmas holidays ezo ennaku ezo Amirl it is his policy agenda alambula ku bakadde abakadde abo he even makes abrupt in fact ndoza Amirl yatusinga muzanganda fenna mwana wa mama kwesanya akagambo mwana wa mama joli muri mutya walidde nakubira oyo nagamba lero nsazewo nabakubira nabagatane ku conference call kojo wejindi nze nganzo omuntu naturally more repance n'okwemanya oli mwejasi ndimo okwepanka n'okwemanya ebintu kasana yengo osaniridde kano kulabidde nganzo omuntu kati Amirl yakubira nakugamba naye muganda waffe awo ndo bantu baffe otegeera nakunoonyako nakubuuzaako so it is a policy they go ne balambula naye gwe ogenza okulambula tovudde mu mmotoka ekyo kyobutava mu mmotoka kyaliwo mulundi gumu bakibadde nga nkugambye tovudde mu mmotoka sigenda kubala mirundi mufiiriddwa nga Sezaala bwe yafa osazewo jje kuziika baka abaana bali eri bakola emirimu yes Chosen Becky yes ajembwa wabe takola atandika okuwaata not necessarily kale Saimo let us not say kuwaata let us say not kuwaata but try to socialize omayinze tulina omuze gwe bayita okuwerekera abakola ono wawaata gwe kale n'oyoza amatooke gwe bakube mu vibe awo oba nojja no bawa mu vibe awo just nze omayinze agala kola mpe wali tuyita okuwerekera abakola ki abakola n'obanyumiikiriza otegeera kale tobanyumiikiriza jangu babuuzeeko babakoyanjulire nti ono yafumbirwa gundi ono ye weegindi Amirl omutunira ali myaka emeka ali wakati wa 25 kwa 3 kati kugambye maama wali wakati w'emyaka 15 ku 15 ng'ali bweru bweri agenda yamulekawa era nze nsobanga yamulekerako omukuba maama be mu b'eŋŋanda okitegeera kati mubamu ku b'eŋŋanda immediate person gwe balekera Amirl yali maama wange ya almost HS Amirl okugisoma yali ava waka so mu mboozi zo nga munyumya n'omusajja wo Saimo kubanga bakubuuza maama waaliwa nga mukati mutukwataganye bakubuuza maama waaliwa oyogera nti mbutuufu takola ki taliiwo yatambulamu taliimu n'obeerawo olwo lwe yagenda omukazi yabuuza kati muli babiri gwe mumaze okutegeeragana mweyagadde ne mutuuka ne mumya ku mboozi za famire buli omu okwongera okumanya munne nti naye twogera nze nkututte waffe tata wange omulabye basenga obalabye gwababo baliwa omanyi olabira nga omukazi akwagala kutandika kutwala mu baŋŋanda nakwanjulayo kati nga munyumya amawe emboozi zammwe akubuuza gwe maama waaliwa amaze okukola gwe maama waaliwa ng'omugamba munnange nno taliimu eyagenda ddi tawezezza emyaka ekitegeeza bwe otuniramu emyaka gye yamulekera Amirl yali akyali muvubuka yali akyali mwana muto n'akulekawa omuntu omuzadde gwalekera omwana ebibuuzo ebyo nga bingi ku mwana ow'obuwala maama nedda common sense you don't need to have gone to Harvard to understand this simple logic. Bw'obuuza nti maama ali ludda wa nagamba nti ali South Africa. Yes. N'akubuuza nti kati wakulira wa. Yes. The best you can ask n'okulira nagamba nti nkulira wa mama wange omu. Nyinza obutasukka waawo. Mukati goba otegedde ki n'enkulira wa mama wange omu ng'omukyala. Anti yajja kwagala Amirl yajja kwagala kati anti labayo ogamba bebitabuka ab'eŋŋanda tuyingiramu si bwe kiri omukyala alina omaze okusoma sigino ti maama w'omwana ono bwe yali agenda ebweru yamulekera ono ekitegeeza omuntu ono ayinza okuba waaki wankizo otegeera naye n'oli maama teyafa era nsobola okugenda naye ku ssimu but you cannot operating on ali physical because ewaffe aba babiri abo maama wange ne maama wa Amirl it is
Joba kunnyonnyola ttiimu ki? Ttiimu nzibu nnyo ya kukola ki? Ya kumenya. Ate oli maama we South Africa. Kumanya abantu be bakula batandika bayita bitundu gye bali. Maama we Mukono, maama wewa. Kati Mama Kasenyi, Mama Kalangala. Maama oyo, she knows how to joke. Musaazi mulungi, but she's very tough. Fe up to now waffe tukyafukamira nga tubuuza bazadde baffe. Ebale empisa. Tomulaba nti Amirl oyo serebu muyinza okugamba nti yeepanka biki? Bw'atuuka mu maaso ga maama we. Yeeyala. So omuntu ono ng'omukyalo oba mumaze otegeera nti bw'aba yamulekerako ku mwana n'abeerayo, maama oyo taba waaki? Wa bulijjo. Bwe mwatabuka wamunoonyaako. Nyinza basaamu nyokwaya naye simwetaaga. Kati kyati tokiraba. N'ekirala tosobola kumanya bantu nga bw'ojja osigala wa? Mu mmotoka. Mmotoka erimu essimu eyeggalira bw'atyo. Gwe nga bw'ojja osigala mu mmotoka ate n'ogenda mu bwangu. Abayina ebivulu. It is understandable. Because nange ngamba abantu. Ne mama wange nakimugambako. Tosobola kufa ku ssaawa 4 nga nze nina ddiiru ku ssaawa 6 egenda okumpa ssente nesasooka gikutula. Nsooka kutula ddiiru ya ssente after all ne mulumbe. Omufu abayetaaga kafe. Abafu babeetaagira ddala ssente. Yes. Kati so wagenda. It is understandable and you understand she's a celebrity tight stage. Omuntu ogenda munyumiza nti nafiiriddwa. Omuyimbi afiirwa omuntu naye ng'alina ekivulu olw'eggulo. Najja n'akola ki? N'ayimba. Obuli nti bw'ajja asigala mu mmotoka ye makunale. Kati gwe incidents. It doesn't matter. Gwe abantu n'abamanyi otya. Kitegeeza tuzeni beke balamu betaba abantu mwetaba manyi balamu be. Nze simulabangako. Oba gwata matalinga mbulamu bwa Amirl nga Amirl baganda baba matalinga yabalagadda mukyala we. No, nkugambye nganza omuntu. Actually twandibadde oba oli awo tukwatagana nnyo naye nganza omuntu siina kye neetaaza ki? Ate mu myembi ne kino tinze baganda bange. No, effort sigama nti tezibaddeewo. Effort sizibaddeewo. Sigama nti tezibaddeewo naye era ne at the end of the day omukyala si wange. Amirl azze waffe emirundi egiwerako ku 7-8 ogw'ekiro ng'akaaba amaziga. Yongeramu bintu. Ate kwongeramu ki? Abaana bagenda kusala obuntu. Omwana najja ku 7 gomanyi gy'aba avudde okugjeeka. Nga ki ekikaabya? N'akubira mukadde essimu maama gy'oli. Nga ki ekikaabya Amirl? N'amugamba amaka gayuuga. Nze nina wano omukwano celebrity wange omu gwe mmanyi mukwano gwange. Twasulako ko ne ku kibox kya fridge mu ssaawa za struggle. Ne twebikako ne ku tawero. Yatuuka nga wasa celebu munne. Nga n'omuwala mumanyi. Okitegeera? Ne bafuna issues. Ne bampita. Ne ngendayo. I know the man, I know the woman. Oyi yambuza ekibuuzo nga asaaga. Muganda wange. Wali owasizaako oli okutandika otutwabula tudduukanya amaka. Yakuyita yakubuuza omukwala yeyampita. Omulenzi n'akubuuza wali owasizaako. Wali owasizaako. Yakumala akajanja. Kati okuva ku olwo n'enkola bwe nti. N'ova ku bantu abeezuula ne beekwana ne batandika okwegadanga. Ne bazaala n'abaana baabwe. N'abaana n'obagamba akaboozi kaabwe awa nnyo. Waawo. Simon obeera nga obadde mukwano gwange n'okwana omuwala oli oba oli awo nga mumanyi nteeka ku minzaani ani gwe nsinga okwetaaga. Bwe nkizuula nti Simon gwe nsinga okwetaaga yadde omuwala mumanyi. I cut off communication from the girl. Tudde wali Amirl alabiddwako emirundi mingi. Giwusuka 3. Nga zaaka. Ekiro. Not even dead time. Nga kitegeeza nti adduse waka. Adduse waka. Nga biganda. Ne mu lockdown it happened. Kikyali kisinga okuyuza amaka gaabwe. I would not say that. Because era nganza omuntu kugambye mbasaagala kumanya. Era namugamba ze what we can offer you is rest. Wumula.
but to intervene in your matters. Anti mbate mwamuyamba kati awo. Ko omuntu wajjewo No. ngaba. Oyino ya. You offer what you can do is to listen. Owuliriza kyabaakoze eki kyabaakugambye nti A, B, C, D. Kugambye tojja kutotola be yakunyumiza kuba byali byammwe. Byali byaffe. Naye kyosolo confirming nti Amiri yajjako ewaka. Ezziga ly'omusajja liva wala. Nga n'amaziga akaaba. Nga kugamba bitabuse. Singa ali mwana muto n'amagulu yandisiise bw'ati. Yes. Omuntu watuukira okujja mu lockdown eyo gy'omanye enzibu. Ng'amagye geetala geesooza okufaako obufi. Sekirite yali y'amaanyi. N'akugamba mwana wa maama. Nfa. Kampumulireko wano. Naye ebizibu biva ku bo babiri. Temulimu wa kusatu. Anti akugamba third party ne mu video yakyogedde. Nti third party zino zituviiriddeko ki? Ebizibu. We may not go into the third parties so much. Naye kugambye it happened. Chosen Becky yakola kyamiri. Munamawulire munnamwe Dr. Kwef when he speaks that he an authority. Yakugamba nze ebintu bya Chosen Becky babadde ne have powers. Nabitiddwe byogerako because Chosen Becky has the other side of her. Wakalabyako ka video yako. That people don't. Ne manager akyogerako. Yagamba nti wadde omuwala ono alina obunafu bwe ne omusajja tabadde mutuukirivu. Nekyo tayinza kubuusabuusa. And when people are right or perfect, when people are batuukirivu, abantu abaagala ne bazudde imperfections zaabwe ne bazitegeera ne bastickinga together. Okitegeera nze nalina obuzibu edda nga nkyakwana. Tokyakwana bivaako. Anti twabireka kati. Nalina ebizibu edda nga wenkubuuza, do you have a black nika? Jokingly. Ne nkubuuza, do you have a black nika? Noddamu yes, obubonero oba obusudde. Okolege mukulu. Ng'okwana bukwanyi wafunanga odasite ebuuza omuntu, do you have a black nika? Muba munyumyamu n'omuntu awo. Walina okuva kukwana gwe. N'omubuuza, how do you press your Colgate? I asked that question as an easy question. Eno mukyale waka. Taliyo. Anajja. No mubuuza, how do you press your Colgate? In the middle, at the top, X. Colgate bamunyiga batya ssimu? They press it at the bottom. Where do you press your towel after showering? I throw it on the bed. A girl? Era yo mwala gogenda okukyaza ajja olunaku oluma ave ne mbuliri nga tabwaze. That simple thing. I throw it on the bed. Bagiteeka wa. At least omuntu omugamba I put it on the hanger oba kasuma tulina obusumali bwaffe mu busenge otegeera ekintu ekyo naye gwe throw it on the bed. So challenges olaba kati bw'otuuka kweyo stage n'omanya nti kati omuntu nange nna imperfection yange eyo nina obunafu bwange naye nentegeera nti sigenda funa muntu oba oli awo ali organize kutuuka ku extent gyenkolaki gyendiko nalo okutegeereza wano toli mufuna ate kitegeeza wentuuka wali mukali akadde nina okuguma akola obuntu obwo kati nga sinaba kuguma sisobola kukola ki wasa because sisobola kukomawo n'ombuuza wa Jehova. Ye mukyalo ino munnyonnyola era ffe mwe tuwangaalya madamu munnyonnyola anti kati sinatuusa kuwasa because I hate the life of questions. Era mbuuza ova ne mugamba kati mami we navudde Yes. ne ngenda wano era kati nzi uno wa Kati gwe tunatuuka ku level ya kukubuuza bibuuzo ebintu ebimu obireka ate ate abakazi abalina ne care y'amaanyi bamanyi n'otukubirako ng'oluddewo mu budde nkubira mu video naŋŋamba kandabe wooli. Yes. Tufugiddwa Otegeera kati nga tonnaba kuwulira nti toli mwetefutefu kutuuka kufumbirwa to be submissive. To be submissive. Tofumbirwa. Don't waste someone's girl time.
naye tomala budde na muntu byonna ebyo bibadde onyonyola badde okugusaaki nti nasemine neerabira oyogera kunyogera nti ono yali bbawo ono baali beeyagala they had understood their imperfections because you like it or not tukize tugaane oba oliawo yes it is in open book imperfection esinga eri ku table yakubanga omukyala yali asinga ku mwami ki sente ekyo omukyala nga akimanyi she was not complaining nga n'omwami naye gyali ne mu kutandika baali bakimanyi bonna because ne bw'okola otya kankubulireko okujja kuno okimanyi nti n'abayimbi basinga ne b'MP okola sente kisoboka MP ali mu bukadde 35 abali obuli kati choose ni big one booking yatugeza obukadde bubiri I'm not so sure but let's say ali between 2M and 4 yes kati weekend goziza nga yatambudde obulungi baba ina emikolo esatu agenda kuyimbira edakika mmeka ne utugamba asatu MP azifunidde mu wiki semmeka biri MP omulamba azifunidde mu wiki semmeka biri kati okujjako ngono omwana obanga mutabani wa Sudiru oba n'atunda ku nsigo ze bazo za bay so nkulaze imperfection yesooka but they lived with it comfortably ne beegumiinkiriziganya time has come naye omusajja alina okugumiinkiriza n'omukyala naye alina okugumiinkiriza mugagga bamulabe time has come ne bagamba no this we are running on a sinking boat okusinziira ku bigambo byani bya manager nti ino sinking boat tugibuukemu which is okay oli akoze video ze kugambye let the people judge yo muyimbi akugambye nkoze kusinziira ku life ki time nene kugamba nti ne mu video tuongeramu okujjayo message kati ayagala okugamba nti tuongeramu atwale side eyo ayagala okugamba nti tukola ki byaddala gwenga manager toyongerako kigambo gwe manager toyongerako no your limits oba it was about the right time okubyogera biveewo personally nganze omuntu I've had issues with chosen Becky golabangako posting abaana balwadde nganze omuntu I feel uncomfortable with it because we are posting our family I don't care abaana baba baana wano mu Buganda okay tetuliiko ebyo nti biki abaana baba ki baba so twagala tutunuliye mbu wamiri si wamiri abaana baba ki ba eto tutemuddamu kyogera ekyo anga ti abamiri gwe mulinako akakwate abaana baba ki babaana tuteekamu science mungi abaana baba baana naye bo bayawukanye ebyabwe kati bino bamutuma payinti y'amata wali oyogera byaki kyekisembera ddala okulaga nti obukopi obuli kwamiri no the woman has separated ne mama n'amata ga kilasiki ne galimu omwana oyo neba nenga asukka obugumu ekizibu ekiriwo Saimo kati kanjogere ku Amiri gwe mmanyi n'obugumu bwali Amiri mu meeting za WhatsApp groups za family tuyinayo kano yasooka ocontributing ne waba talina contributing yeyama nagamba nja kuwa si kweyama mu bigambo n'amala n'akola ki n'atuukiriza tuba ne setbacks mu bulamu n'omukuya n'omugamba mwana wa maama kikalubyemu n'akuyiirawo omubiri nga musajja mulungi okitegeera nkugambye mu family ewaffe Amiri yasinga okuba muki muzaŋŋanda yasinga okutunoonya nti gweobuze luno twabadde wano gwe tewalabise lwaki otegeera ekintu ekyo Saimo kutegeera kati omuntu ffe mutugamba mutya nti ate ku baana ababe kati gweokozesa byomanyi ku Amiri yes okujjawo agamba nti twamutuma amata ne gamulemera ag'emitwalo 8 ne tugamba kale tuleeteyo box y'amata ne gamulema ne lita y'amata ne tugamba nti kale tuleetere banange that is what I told you ekyabulako kyali kimu mugamba nti kati kale jangu nga bwoli leeta paayi nti amata toleeteramu akyokedde bulungi
That's what I told you. This manager, mouth diarrhea. Ya jobo. Uba kutenda okudduka toyita wammwe. Bannaye tubadde ne live examples wano. Kusaasira babadde ne issues ne Seruga. They have been in public domain. Ate yo kusaasira ya joga. N'abasajja kubaali bamututte. N'abayitako ne ku stage nga Seruga ali back stage. Naye nga bali mu kibiina kitya? Kyekimu. Because abantu abo nabo basinga they were mouthing diarrhea all the time. These people would have come back. Gwe twogerako Amiri tabadde musajja wa hook up. But bayina abaana. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nga tulabye example za Seruga bayiri namatovu ne Lutaya nga bafunye issues ne bamala ne baddingana. What if they come back tomorrow? Abayogera tuba tuteekeddwa wa otegeera ekintu ekyo. There's no third party. Manager yandibadde ajja bulungi nnyo nakkaatiriza eby'omuyimbi we mu nsi ezaakula. In fact bwebanga awulira yabadde akosebwa nnyo kyo kinamugambye neewunyiza nnyo nti munnamawulire. Mu nsi ezaakula basobola n'ofulumya ekiwandiiko nti bassebo ne bannyawe tubalumusizaako. Omuyimbi abatumidde kyakusayira nnyo tubategeeza nti babadde banyumirwa omuyimbi waffe n'omwami we because there people abadde baagala Amiri because of Chosen Becky. Ne babawo n'abadde baagala Chosen Becky because of Amiri. Jebali. Yes. Nga bamwagalako. Jebali. Isn't he an handsome man? Abe yasoma nabo tebamatalinga. No, isn't he an handsome man? Fika twalibwa ku buko. Abantu bagamba Amiri n'erinnya alijja ku Chosen Becky. Eririwa. Lyalina. Erya Amiri. Name legacy. Legacy. Of course. Tekivaawo ekyo. And behind a successful woman, Successful man. wabeerawo omusajja. And behind a successful man, wabeerayo omusajja. Okitegeera? So babadde bayambagana mu ngeri yaabwe. Okitegeera? So it is undeniable because omukyala asinga omukyala. Omanyi tusaagala twogere ku fiction. Kyekituufu ekiriwo. Mukazi maanyi nnyo. Omukazi asinga ku musajja ki? Naye gwe ogenze mu public otuuse n'okugamba nti oli bamuwa ssente za promotion. Nazirya. Kyekiri ekiyimba bulimba lwa message. Obeera kisajjasajja nnyo okunyuma ebyomunyuma. Wasalawo okufa because he said twali twasalawo tusirike. Nga twali twasalawo tusirike. Genda nakyo mpaka mu ntaana. Ne bafulumya ekiwandiiko kyabwe kiki mbadde nkugamba
omuyimbi waffe because separation webaawo ekiddako sayime ba heartbreak nti bannange no heartbreak omuyimbi waffe gyali mumusabire naye nga tukyagenda mu maaso oluyimba lwaffe olupya weeruli baluyita ssuubi mulwagale mulutambuze n'ennyimba zaffe enkadde bwe ziri mwongere mu maaso n'okuzisaba n'abalina emikolo mujje ekiwandiiko ekyo manager bwe yandikifulumizza yandibadde yeekosa andi abantu baagala kumanya ddala kituufu omuyimbi yakubwa no ebyo tubirekera ani alina obiddamu omuyimbi let the owners of the story tell the story if they are not interested bwe bata bayite story baleke manager wabawuli abadde ayagala kulwana lutalo olwo wali kye tuyita kugolirawo we've had issues here minister nakubira Saimo tuli bamawulire minister nga minister we office nakuwa kidozi ya nakugambe mbozi yiyo netukola ki tonjogera nemuvaawo nga ne comment oluusi mugikanyizaako nti twakubidde minister simu ayogere ku mboozi eno teyakoze eki teyakutte teyabadde ku Saimo bimanyi tubikola mu mawulire naye nga minister oba omuntu yenna mu ministry oba omukugu yenna okuba n'essimu nga recordinga yes nga yakuwadde ki information n'obireka bulesi kati n'oyo manager mu namawulire bweyandiyagadde yandiolanye eggolirawo n'alaba abaana ab'amawulire n'abawa emboozi ye gy'ayagala etambule okitege tubuwandiika mu mboozi ensonda ezeesigika that is eggolirawo eyo nange ne bandijimpadde because at the end of the day this is my profession and at the end of the day their business is my business bo bulamu bwabwe buli private nga munamawulire bukola ki bunkolera kakati njagala era sinimbozi nange nandigiwandiise njagala tugenda kukubirira n'ensonga bbiri ensonga esooka mwenga famire mu butali bumativu bwammwe mututta obudde okwogera ne mutabani wammwe ebimwagala bibikkirirwe biveewo ekyokubiri munenya manager okuvaayo okwogera mwe mulowooza wabanga omuyimbi abadde akuba anaafuna ata justice ensonga eyo Saimo tulina bannyinaze tulina bamama baffe tusuubira okuzaala ku baana there is no parent there is no brother there is no what ate mu mukwano gwange oba ogenda okuba omukazi ekifaananyi kya muganda bwetakugira mu mutwe olowooza kya nnyoko abakazi abo nakyo tubakwatibwa ekisa okitegeera so tewali yandiyagadde kintu ekyo kubaawo era tukivumirira mubaagalana gy'otabeera toyinza kugamba nti tekyaliyo ate toyinza okugamba nti weekiri because waliwo abafumbaganya emyaka n'emyaka nga tebeekubye naye Saimo kimanyi nti no mu conflict omuntu asobola okuteekawo ekintu nga waliwo olutalawo wakati asobola okuteekako ekintu so now it is difficult to judge so baba nga bayawukanye ekiri kye nakugambye fe as long we don't want to intervene in their matters bali bantu bakulu. As a family, have you taken courtesy to look for Amiri? Ebyo bikolebwako. Bino bushanga bibeerawo. Ebyo bikolebwako. Bikolebwako byakolebwako. Because Amiri wakolera buli omu amanyiwo. Ebyo ate tetugenda munoonya ku mulimu. Munabyogerako ddi? Ebyo bikolebwako. Saimo, ebyo bikola ki? Bikolebwako. Namuli baganda ba Amiri mukoze ekimala ndabanga abesibako mwesibe kubanga bwe mubanga by this time temunafunako side nakwogerezega nakola bange jimusa mu comfortinga nga mukola side ya Amiri tujirina. Amiri agamba. But I want to go with the way things they are in media. I'm very tactical. Njagala emboozi nga bwetambula mu media. Bwe bekola ki? Bwe betambula. Bino ebyokuba bikola ki?
bino yomusajja baleta wabuyambi biba nga bibadde bituufu family will look into that nze sinza sayirawo family negwazo jogera lero nze abakiikire naye kugambye ekya family bikola ki bikolebwako era stand ya family ejja kukolebwako eggwera eyo kyovola atugamba nga byonna bigenda mu maaso ebigambo bibe biki bitono manager do your part you can be changed like clothes kola omulimu gwo gwa manager protect your brand kati gwo tugambye omuyimbi n'amataga $2,000 omusajja bale tagamuwa enkya you want the musician bamusasula obukadde bubiri asobola okugula amata kwago yafuna no gwo tugambye amusula mu kafuba amusse ebbeyi twanexent ayagala ekikebe kya paint at least alete kiki ekikalu ali yandwedde ekipapula kya classic nagayise gabadde matane gayise gayise nako omukulu kamulema kati gwo muyimbi wo musize bay to that level omukulu wa mirimu gumu at the end of the day you want people to pay her $2 million oboli mu musula katale so chovola manager mugamba please manya wokoma n'amagezi nga muwadde wawa yabadde ayagala kuwana bitaloze eza third party yandi kikoze tasukka n'okukola golira wo eno nayo obimanyi bulungi sayimo abantu batutuukirira mawulire ne mukola golira boza mwe boyagala okujjamu n'obajjamu botayagala kujjamu n'obakola ki era emboozi enkya ku maca yandibadde headline musanyuka ne weekend yandibadde gundi lidi mpapula z'amawulire negwe nga tojjeeyo ki mutwe please know your limits tosukka bw'olina kukola ki olina koma because oli manager wa muyimbi ono enkya toli naye enkolagana Amirl gy'alina n'omuyimbi esukka kukya eno eya bulijjo balina abaana kati gwe tutunulire mu future omwana oyo nga yeesimbawo bwekimanyi nti n'obutambi bwe basobola obuzza ng'omwana ayagala kwesimbawo tigwe otugamba ki nga tatawo yabbanga ssente ewaka amata agakuza tekuli ga kitaawe nga bebamulangire ng'atuuse omwana atuuse okwogera ku family what are you talking on the family gwe otegera omwana akatuka omutabuka omutaddemu olaba tuli mu nsonga wane akulonda kwa Kawempe North nabadde mbuuza abasajja abeesimbyewo the great question of the emu ku ababuuzizza oli mulamu kyenkana ki mama tubashi anti abadde lunnuma naye tukulonda watodde n'olwale because ensonga Segirinya abaddewo nga bamu kwamuvuganya ensonga gye bagamba nti parliament si ddwaliro Segirinya abadde talina babadde bwagenda mwesimbako before nawe tandifudde abadde tabayina one of the reasons gye babadde beesimbako yaki parliament si ddwaliro vaayo kituufu wakola nnyo segbox biki naye vaayo oli mulwadde kati abantu baagala ddoboozi lyabwe kati gwe oyogedde ebyobulwadde kyofuna nkugambye nganza omuntu I had issues ku nsonga ekyo zino okupositinga abaana abo abalwadde naye bwe natunulamu nga maama yataddeyo nenzisaamu ki giya I didn't intervene naye nga kibadde tukikola bubi naye bwe yavaayo nannyonnyola nti bampa ku magezi biki bakyalonda bakonsolinga n'okireka naye nga ne mu family mwabulamu omuntu yenna asobola okumuwa ku magezi g'omwana nga yaganoonyeza yadde kiki anti kati mwewulirirako ajja n'okujja ku mikolo ne mutamubuuzaako ntubamubuuzaako abakadde bave mu nnyumba nga bebakootakoota beekuŋŋaanya bagende balabe gwe sayimu okimanyi nti nno let me give you this example nisenu tata we yakafa obadde okimanyi tata wa nisenu yafudde wiiki ego amuzaalira ddala naye tata wa nisenu yayagala okuzimbira kitaawe ennyumba tata we n'agaana omwana bagamba omwana yamwapulokinga bubi otegeera muzeeyi nfunyemu ku ssente njagala nkuzimbire ku nnyumba oluyumba lwolugjeewo kati yo mukadde approach n'agifunawa bubi niseno kyali agenda okukola kyali kibi tegeera omuntu gw'oliko nti mukadde okitegeera tegeera omuntu gw'oliko nti ki n'engeri gye bamukwatamu and at the end of the day the way Chosen Becky behaves in the world is it the way he behaves with his family her family
ebya celebu at the end of the day tubireka mu mulyango Saimo olw'amaanyi ene ebweru naye bw'otuuka ewaka oba taata oba husband oba kiyenje ebyo tebikola so the way you behave bw'omanya nti wano katugiri mu nsonga za family oba celebu bw'omanya we bulina okukola ki we bulina okukoma so nyatuwumbe kati how do we conclude this ensonga yo ebadde late kulaga nti nno manager byagenda akola ne waba kyayogera bikyamu ekyokubiri nze mbyenda byemu tinamwe mwina pain yamwe kubanga Amirl yalazeeko ne waka kusawa 8 ogw'ekiro sigumusse ebiri nga alina ebikola ki ebimuluma kizayo tunaddamu emboozi buli mwagenda maiza ayanise munne so let things bw'obanga tukwatibwako nnyo nsonga eno kale n'oba okwatibwako nnyo don't mouth so much baako ne bw'okola ki newookoma kati family zituule mu nsonga ekyo kinaabeerawo ddi ensonga zikolebwako bwebaba nga baatudde nejjo oyinza obutamanya gwe bwebaba nga baatula ne wiiki ewedde so kyesaagala kugamba bebiki ebiriwo okitegeera because besides zibino ebya celebu waliwo ensonga question ey'amaanyi y'abantu bano ey'abaana otegeera ebintu ebyo yadde ne batandibadde celebu era mu family waliyo kyogamba family zonna ziteredde kyogamba waffe mu family kyozine Becky ne Amirl bye basoose okuyomba family zaffe naffe bayomba Saimo nawe mwe bakola ki bayomba naye zibeera mawulire ku kyalo kyonna kyonna kizitegeere family zituula ne zimala ensonga zaki zaazo manager tuba tukuyise mu lukiiko lw'ekika nga tukwetaaga ojja kujja okole ki talk what you are supposed to talk at the right place at the right time nabino ebisonga bya kadiru byonna ibanga gyebiri they will be looked into bijja kwogerwako oba yawalampa ekikomera naye nze Amirl gwe mmanyi Amirl alina bakulu be Amirl alinga nze naturally I'm a weak man wiki muki mu bikonde wano naye nga nakutiisiza n'omumwa ogamba gayanzise naye tudda mu mukono wano tisobola Amirl okuva obuto bwe abadde nga n'abakulu be omanye bano abaana bawakula entalo omukulu najja n'akola ki n'amulwanira he has been that kind of a person anyway tetuyinza ekyokubuka ekikomera tubibuuka ntisoboka nakuba n'omuntu ebikonde naye byonna twagala bitunulamu mu mawulire right now bibanga gyebiri and the thing can be solved family ejjatuula ejja bikola ki bwe kiba tekisoboka kutunula ono bamuzaala naye era bayawukana bwe baba nga tebamuzaala naye ng'era beesanga mu nsi ng'ekyakirina okuleba mukana akadde kyakawukana bannanga okubeera mu bufumbo nga toteredde ng'omutima si mulungi omuntu oyo mute bite ebintu biki bite if it is a bus that cannot be treated ebyo natujja bimalira eyo okitegeera naye now ebigambo bibe biki bitono bwe baba nga babiri bekikwatirako teboogedde tubasaba temukola ki so mufunzo otugoyo mu bintu bya Amirl ne Chosen Becky let everyone know where he is place and akolere kyalina okulira mu kifo kye bwe bakutenda okudduka toyita wammwe byongedde okutabuka Lawrence batugoye mu mboozi bwe bakutenda okudduka tokola ki toyita wammwe mwebale nnyo tukyakola kantu basaba ne banyabo eyo yemboozi luli naleta side ya dictator ya luli maka na wa side ye ne side okuva kwa dictator of course twawujako kuva wa dictator but of course ne mustudi kati ne tufuna mukisa ogw'omwami ono oso tunula mukono olaba ebituufu biyinza kubeerawo n'ebikyambi biyinza kukola ki kubeerawa naye magezi kigonyiza owa ababiri abo amagezi genyinza okuwa abantu abo n'abaagala na bonna ensonga bwe musowagana bano abantu bano babadde bakoze maturity ng'ebintu byabwe bikutte mu ngeri eriki
babikutte bulungi teryakkiriza nti omusajja namugobye teryakkiriza nti nanobye nga bali awo because ne separation stories zaabwe tezitandise jjo okitegeera so mbasaba chosen ne Amiri if there is room for reconciliation mugikozese era nja kwongera okubasaba ebintu mwongero bijjawa mu kamera because bino betwogerako mulimu abaana ebyo ebibozibozi ebitambula bibaswaza n'abaana so mukole kye mubadde mugenze maaso n'okukola ne kapezi endala mukole ekyo buli mufunanga obutakkaanya tokuba mukazi mu bantu temwevumira mu bantu mwekubirewa ewaka mu kisenge ewaka bwe muba nga muli ensonga zibasusseko mutuukirire abali konsandi abasobola okubayamba bwe mulaba nti temusobola kugenda mu maaso ono omuntu tebakuzaala naye muviire mu mirembe buli omu asegaza obulamu bwe nono asegaza obulamu bwe mu ba third party tubakubiriza era nzikaatiriza ebigambo bibe biki bitono manya wookoma mukendeeze ku mudomo manya wookoma ojja kwogera leero enkya abantu baddiŋŋane ogenda tugamba ki so keko kyenyinza okugamba sirina kirala kyenyongerako kale basebe ne banyabo emboozi yeeyo naye katwongere obbasabira mubimalirize inshallah ffe tulina kyamanyi kyetuwagala kubanga era tulina kyetufunamu amba mufunamu kubanga kati guno mulimu naye tufuniramu ddala nga abantu abo bafunye obuzibu so twagala kubasabira bintu bikola kikula naffe kyetwagala emirembe ate ndio vile twagala mirembe because babadde batunyumira batusanyusa they have been inspiring people so bambi kituluma naffe abantu abo kale njagala kuta neyanzizanyo mubeere bulungi basebo ne banyawo mweraba Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.